Audio Jungle. 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 KPJ Dream Goals Consult Limited bwe tugamba tulese farmland nga promotion bulijjo mumbuuza farmland tutegeeza ki? Farmland tutegeeza ettaka nga liva ku lukalu ne likombako kasenyi oluusi tutera okugamba nti wakulimira naye still oba osobola okuzimbawo. Kati njagala okuwa ekifaananyi kino okirabe nti bw'otunula ekyengulu wano olaba nti ettaka liva eno luno lukalu, ne bw'oba olitunuulidde bw'oti oliraba nga lya lukalu. Naye ate bwe tukyuka bwe ne tubanga abakkirira n'okkirirayo nti waliyo engeri y'akasenyisenyi. Kaakati akantu ako tugamba nti kasobola okukubeerera obugagga bw'obanga olinawo 5 ku 100 kitwale nti ozimbyeko, ne bw'oba tozimbyeko nga tugambye nti waakulimira. Ekisooka lwaki bugagga? Osobola okulunda amazzi weegali. Ekyokubiri bwe kuba kulima osobola okubeera, for example, osobola okubeera ne kasooli mwezi ku mwezi, mwaka ku mwaka yatuya nga gwe toggwebwako kasooli mubisi oba mukalu. Kyonna ky'oba osazeewo okulima gwe toba tofugibwa seasons kubanga amazzi ogalina. Katunuulira, bw'otunuulira kasooli ono mubisi era ngenda kunoga kutwala kulya. Naye ate bw'otunuulira ono mukalu, ono tugenda kunuula tukuba obuwunga. Ku ttaka lyerimu twakola bukozire tugamba nti wano awasooka katusooke tusimbewo kasooli, wano waaliwo kintu kirala ne tuzza kasooli. Kolamu bw'oti wamma, va wano wendi, tambula bw'oti balage kasooli ono. Komawo bw'oti obalaga ono, komawo bw'oti. Okitegedde? Kati kino kyetwogerako bwe tuwogera ku farmland kati ate ono mubisi. Wuliriza mukwano gwange, jangu ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tulina farmland essemuto farmland essemuto bukadde buna kitundu. Tulina farmland Nakaseke bukadde 2 kitundu. 5 ku 10 nga za kyapa obukadde 2 kitundu osasula kakadde kamu
ne tukuwa emyezi 3 semuto osasulako akakadde kamu n'ekitundu ne tukuwayo emyezi 5 jangu tukyalina semuto obukadde 6 nga si farmland tulina ekimwanyi obukadde 5 0700 34 10 ne 0757 62 92 95 KPJ Dream Goals Consult Limited tusange bakawempe okulirana office za Nira. Muganda wange njagala kutegeeza nti bwe tugamba nti farmland oyina okujanguyira omanyi ffe KPJ Dream Goals Consult Limited ng'oggyeko ekyokutunda ettaka twagala tukuyambe osome oyige. Mwabawoza njagala okumpi ne Kampala bakuguze 2 kwa 3 5 kwa 4 7 ku 6 togenda kuganyulwamu because bwe nkuguza wano 5 ku 10 nga njiyise na farmland wali waggulu awali olukalu ogenda kuzimba wano wansi otandika okukozesa ettaka lyo ng'amazzi ogalina kati lengera omunwe gwa kasooli guno lengera omunwe gwa kasooli guno okitegedde so okiraba nti kasooli ono tugenda kuba buwunga mu kiseera kye kimu nga tukuba obuwunga ate abaana balina gwe bagenda okwokya balye okitegedde kati ogwo gwe mugaso gw'okuba ne farmland era gwe mugaso ogamba nti enkumbi terimba tolinda sizoni ng'olina farmland gwe mugaso gwayo tofugibwa biro na biseera wabula buli kiseera yatuya mwezi ku mwezi obeera n'ekyokuddamu wano bw'oba osazeewo ku farmland oteekewo ze tuyita envendiirwa mwezi gumu myezi 2 myezi 3 obeera oli mu ssente okitegedde kati n'olw'ensonga eyo toddayo kuwulira banguza farmland 5 ku 10 nkoze ntya oli mu ssente so jangu ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 tekawo muwogo tekawo lumonde kola kasooli otandika okulima olunde ogaggawale kubanga ffe KPJ tulina ebigambo bino KPJ Dream Goals Consult Limited turning dreams to reality. KPJ Dream Goals Consult Limited strictly land titles. KPJ Dream Goals Limited lima lunda zimba lima lunda gaggawala kakati twekwate bwekwasi kubanga ffe tetutunda butunzi ttaka naye tulitegeera tetwagala ogula ettaka obeere nalyo nga si lya mugaso ettaka lino lwaki tugamba nti ettaka bugagga nti olwaleero ettaka lino terisulawo osula oyinza okuba nga tolina mu Uganda bw'ogula wano 5 ku 10 ne bakuteeramu kasooli oyo sizoni 2 z'onoomala 3 nga toliiwo ne tumukuba akawunga ogenda kwesanga nga osasudde hafuwe ku ssente ze wasasula nga ozifunye mu ttaka lyo mwennyini ogenda okudda n'ozimba buzimbi kati gwe twekwate ate buli lw'owulira ng'ettaka nti lya kyapa ekyo kigendereko nnyo olwaleero nzize kukuleetera nakulaga omugaso n'engeri gy'osobola okuganyulwa mu ttaka lye tuyita farmland oba ery'okulimirako kyokka ate ng'osobola n'okuzimbako kubanga wano tetukubuzizza mazzi wandibadde olaba ebisaalu wandibadde olaba ki nedda so eyo ye KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okuliraana ofiisi za Nira. Ettaka ly'ekyapa bugagga ettaka ly'ekyapa makulu ettaka ly'ekyapa mugaso jangu ofune ettaka nga lya kyapa kati kankulage nti wano waggulu tuvudde kasooli kati ono omuwogo okitegedde kati wano ettaka lino lyo ne bw'olitunuulira bw'oti osobola okulizimbako kubanga ekisenyi tekibala ttaka bwe riti tunuzaako wano wamu oliraba era nsobola okuddayo ate nenkulaga ekisenyi so kwata obukadde bwo 2.5 ng'okuttekamu ennakaseke kwata obukadde bwo 4.5 ng'okuttekamu n'ekitundu essemuto tukuguza ettaka